Abagambye okufuuwa Shisha abasaba 30 batemeze emabega y'emitayimbo oluvannyuma lw'okukwatibwa lubona nga bamufuuwa basangiddwa mu bbaala ez'enjawulo Casablanca, Cayenne, Pandamera ssaako ne Dinozika zonna zisangibwa mu Kira. Don't fight me. Don't fight me. Don't fight me. Bano bakwatiddwa mu kikwekweto ekikoleddwa poliisi ya Kira Road ng'erwamu n'ekitongole kya Uganda National Health Consumers Organization. Bakira poliisi etuuka mu kifo n'ekwata bibiri esanze ali mu kufuuwa. Bangi balabiddwa nga bekweka feesi zaabwe obutalabikira mu kamera wakati mu konyolagano kano balidde matereki n'abasirikale era nga n'empi zibayisiddwamu. Abakwate bakanyiza kuwuza gawode batafuuwa Shisha nga babalabya mu bulago. Okutuuka ku ttebo tekitegeeza nti obadde olina Shisha. Bamuka wakati kubaddeko abagwira ano bakupya amasimu ag'okumukumu nga bo baganye okuyingira obudookolo. Take them inside. Take them inside. Pick one. Pick one. Pick one and take one. Okay, let him go. Let him go. Ebintu ebikozesebwa mu kufuuwa Shisha nabyo bikwatiddwa kyokka bannannyini bifo beemulugunyiza ku kikolwa kino nga bagamba nti si kya muntu ate nga tebasooka kubategeezaako. Babakutte nga ababbi. They're supposed to first start with the owners of the place and ask them what's going on, but they didn't do it. Some are just seated there eating their food. You come. Some of them didn't even resist, but you just come because you got a gun. Bategeeza tebakyankalanyiza ssaako n'okutta olunaku lwabwe. Okusinziira kwa Filibert ku ne DPC wa Kira, gavumenti yafulumya ekiwandiiko ng'ewera okufeeta Shisha ssaako n'ebiragalalagala ebirala mu bantu. Ategeeza Bonga poliisi badde bayambako ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa okuteeka lino okulaba nga lisibwa mu nkola. Omulimu gwakyo gwa kulaba nti abantu abalina ebintu bye bakozesa ebintu ebyo ebikkirizibwa oba mu lufuutifuuti kiyite Uganda National Consumers Organization. Ono agamba nti ebikokota bino si byakoma mu Kira mu kawula nga byakutalaga eggwanga lyonna. Bagamba nti okutamanya tekuggyako omusango bo bajja kwemulugunya naye bwekitiibwa kiri. Shamshadi Nalujja yakusakidde Guleno ku lwa Bukedde TV.